Olwaleero minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati asomedde palamenti alipoota ku nsonga y'ensimbi ezigambibwa okugyira mu bitereke ku nnyonyi emu okuva mu ggwanga erya Bufalansa okutuuka kuno nga bwe yalagirwa sipiika sabbiiti ewedde. Okusinziira ku minisita Bahati, ebitereke ebitamanyiddwa kyalimu byajjira ku biragiro wakati w'endagaano ya Bbanka Enkulu ssaako ne kampuni gye yawa omulimu okukola ku nsonga eno okuva mu ggwanga erya Bufalansa nga newankubadde kyazuulibwa nti ku nnyonyi y'emu okwajjira ebitereke bino kwaliko n'ebitereke ebirala 5 ebinoonyezebwako. From which the bank selected a company called Cohen and Nagel to airlift the printed money to Entebbe International Airport. This activity started at the factory and ended at the nearest international airport where the plane took off for Entebbe. However, the Bank of Uganda team at the airport noticed 5 extra cargo pallets on the board of the chartered plane. On receipt of the report on 7th of May 2019, the governor of the central bank took a decision to have an investigation conducted by the anti-corruption unit of State House. Wabula ababaka alipoota eno tebamatizza nga kibaleetedde n'okukubagana empawa. Ndowooza muwulidde bwagambye n'okugamba nti bamuweeyo obudde aleete lipoota endala. Talina kyatugamba era byatugamba bye tubadde tuwulira nti baleeta emigugu egitamanyiddwako bannyini gyo nti ate bakyabuuliriza. Where are they taking them? And when Nakaluma completes her investigation, where is she taking them? These are 2 investigations. Where are they going? Abamu ku babaka bagamba nti ensonga eno yava ku biwayo ebibiri ebitakwatagana mu Bbanka Enkulu ebireetebwa obukulembeze obukyamu nga bano bagamba nti singa bunaakyusibwa ensonga eno yakutuulibwa ku nfeete. Omukulembeze w'eggwanga kuba bwe tuna mu constitution yalina obuyinza yekka atunule nnyo mu bukulembeze bw'ebbanka buno alabe engeri bwa bugonjoola. Kyetwasanga ekirala mulimu faction 2 mu biyita biwaayi mu Luganda. Ekiwaayi ekirala kyo kikkirikiza mu gavana wa banka, ekyokubiri kyo kya deputy we. Kakati bino ebiwaayi bigenda birwanagana. Bwe biba birwanagana awo tebisobola kutambuza mulimu gwa ggwanga bulungi. Era na kino kye tulaba eky'ennaku zino ekiwaayi ekimu kye kya reporting ekiwaayi ekirala. Kati sipiika gavumenti agiwadde okutuuka wakati w'omwezi ogujja eddemu ebawe lipoota okunoonyereza we kunaaba kutuuse. I think you should give us a preliminary report even by the middle of July. The country wants to know. The middle of July, interim at least. Okay, interim report in the middle of July.